agenda banja kabateze nyumba osiriwala kansoke nkunyonyole lindako tina njagala nze nnyonnyola abantu ate sijja muvuma ensi emanya amazima kakati ngene nyumba tennabaawo ebiseera we naviira e Saudi Arabia nga ndi Uganda kantandike story yange mumanye nze saagala muntu abalimbe akaseera by the way eno gye nasooka okuva nga sisinkana Janati kambawe story yonna full story lindako nkulage nali nkola eno Saudi Arabia oyo muwala n'ebintu ebimu alimba n'okulimba nesibako bwesibi nali Saudi Arabia nga nkola mu McDonald's Saudi Arabia gye nava n'enkoma we Uganda we bagambira nti bantisse deshi nali nagula akapoloti kange yeno story kangi babulire nze we nesangira ne Janati nasooka mu McDonald's Saudi nga Janati simumanyi era nabawako story nti we nagenda McDonald's Saudi Arabia nali n'omukazi gwe nayagala nga mulekedde olubuto e Uganda n'alujjamu era we nakola nga muweereza nga sente nga muweereza kati omukazi oyo we yandisappointinga kuba saawezaayo mwaka nga ntegese baby shower nga njagala mu surprising nategeka baby shower ya $2,000,000 ku Los Angeles ku rooftop tugenda okukizuula ng'omukazi talina mwana era ekyo kyanteeka mu depression ey'amaanyi n'endwala nnyo kuba nze we njagala omukazi mba mwagala nnyo n'alujjamu kati n'enkoma we Uganda we nakoma we Uganda nga kasente tekamala n'engula akapoloti kange kankakula linda konkulage n'engula akapoloti kange kano deshi kako okalabye nakagula ndi Saudi kati we nakagula omukyala gwe nasooka okufuna ne mubuuza kuba by then nga nkola nvuma abantu awo bampa ku sente nwanye entalo nga omanye ebya TikTok okweyiya savings akasente kange mpezezaawo sente kakati bwe twatuuka deshi kwoli nga sikulaba njagala owulirize story eno weva nze ne mukyala wange kakati we natuuka nafuna omukazi ne mubuuza omukazi sigenda mwogera for her privacy kuba nali njagala kuwasanga nkoye ebyekiyaayi nga nyonoona nnyo sente nembuuza omukazi ku nnyumba n'emmotoka tusooke kukola ki oyo mukazi n'angamba nti tugule mmotoka we nagamba tugule mmotoka n'engamba wano tewali mulamwa teriyo omukazi gwosobola buuza ku nnyumba na mmotoka tusooke kukola ki n'akugamba tugule mmotoka oyo muwala ne mukyawa kati by then we nakolera stunt ya firiji ebyo bye mwalabanga nti ngenze wasozo bikinengira ki we nalabira Janati before nga sinalaba Janati nayina munnange nno obupoloti bwange eno poloti yiino wano yo nali najiguza ne mukwano gwange eno kati then ne poloti ey'okubiri yeeno kati we nali na poloti bbiri by then ngemu njiguze ku TikTok ngeno najigula Saudi natuula ne mukyala wange nga tukyasula ekawempe mwatulabanga mu single room nenkwata $4,000,000 ze nakola ku TikTok ne mubuuza bala sente ezo nazibala we yamala okuzibala ne mubuuza sente ezo ku mmotoka n'ennyumba tukole ki nangamba rama tuzimbe nenkwata mukyala wange namutuuza na ku pichi nga sinafuna mmotoka nenzija ne mulaga poloti ezi bbiri ne mugamba kweno poloti neeno tuzimbe mweruwa n'alonda eno mwe twazimba eno gy'olabe wataali wadde ekintu wadde omudde n'ennyumba weetudde eno ne mugamba oyagala tuzimba atya n'angamba we tuzimba poloti eno njagalako amaduuka aga 2 njagalawo oluzzi n'ennyumba gye njagala tuzimbe nina pulaani yaayo kankulage geega amaduuka g'olaba si geego
Sige gaje maso mwenateke ebintu. It was her idea. Idea ya Janati eyo. Era kangende nkulage n'amaduuka ago ge yansaba geegano ng'ali na Uganda era ye yagazimba bino byonna ye yabizimba kankulage. Namubuuza nkuddiramu nalina poloti 2 ne mubuuza ku nnyumba n'emmotoka tusooke kola kinangamba njagala nnyumba ne mugamba mpa pulaani yawo nga mugezesa kubanze ndi musajja mugezi nnyo nangamba njagala amaduuka njagala n'oluzzi geegana amaduuka era ye yagazimba. Salima waba agamba nti ye yazimbira Rama yali amanyi yali ayina idea ki ku maduuka gano yalina idea ki Grace bakuyita yenga ye yalina idea ki anti ayimirira n'agamba Lama nze yamuwa pulaani nze yamuwa kino nze yamugamba akole. Omukyalo wange yangamba njagala edduuka mwena nsobola okubeera nga seewuubaala nga nsobola okubeeramu n'entundayo kyentunze n'endya geegano ge yazimba era nakati weegali na buli kyenjogerako kyonna weekiri n'agenda ng'akola mpola lindako. Nga wano tennayambuka waggulu nga tukola mpola geegali amaduuka wano nga kaboksi kakyali na bino ebifaananyi yabikubanga n'abimpa ng'ali Uganda ye yabikubanga n'abimpa zino zonna design deshi zolaba mu nnyumba yange Janati yali yazitegeka dda kati gwe oyagala nze nsiime Salima ne Mesima mukyala wange ku bye yakola onagambye kakyako wano nga bakagitandika bagizimba mukwane ennyumba y'amaanyi ideas zonna zaali za Janati wow before and after we wano wetwazimba kati gwe oyagala mbunze nzire ku Salima musiime Salima wanzimbira si ye yazimba Janati ye yazimba wano era we tuba twogera ku bantu abazimba Janati ye yazimba enju eno. Kale waba ye yagizimba lwaki teyajja mu maduuka ge nazimba Salima lwaki si yagakolamu mukyala wange ne muteeramu ne kapito ne firiji ne mugulira ne muteeramu alina n'amaduuka amaani ngenda nga muteeramu zi firiji ne tuteesa n'okuteesa okumanya byonna byali bipulaninga Janati we yansaba amahale yaŋŋamba Rama njagala amahale ga ssente bweziti ne mugamba naye Janati nawulirako nti sijja zoogera ze yansaba nangamba Janati soka weegiremu amahale ge yasooka okunsaba yansaba nze nganze kati kanjogere yasooka kunsaba gundi air fryer ge mahale Janati ge yansaba nansaba ne kanene akantu akayisa mu nviiri oba bakayita batya kanene ebintu by'abakazi nineebuuza ono mukazi tategeera dryer wallahi billanga Mungu andaba bye yansaba wallahi bye yansaba billah ne mugamba nedda nawulirako ng'oyagala nnyo ebintu bya ice cream bintu bya ice cream baako nekyonsaba kwe kunsaba mashini ya ice cream kankulage edduuka lye namukolera kati gwe Salima odda wendi wano lwakuba nti gundi ebadde nkuttemu kankulage eddeeshi ekyuma kye yansaba kyekyo kye namugulire wa Crown Japan
n'obujulizi obuyina buli kimu ate okiyina era kye namuwanga ali air fryer ne dryer ne mugamba nsaba mu bintu bya ice cream ne rumu yiyo nga tetunnaginyiriza gye namupangisiza bino byonna ne tuteekamu zi sticker ne tusibamu lights strips lights bino byonna ne tubisiimula ne mukolera edduuka lya ice cream kati ng'alina amaduuka abiri kati Salima wavayo n'agamba mbu Rama yenze yakukulaakulanya Salima wobanga olina sente ze wampa oba tewanzimbira gwogenda okubaako sente zompa n'akasente kenkuŋŋaanya ku TikTok nga mukyala wange alina kyambalira ku gulawundi era sitoŋŋambangako nti Rama zimba kyekiri kyenkugambye we tuzaayo emboozi nti Janati namubuuza ku nnyumba n'emmotoka tukole kinaŋŋamba Rama tusooke tuzimbe Salima yajja agamba mbu Rama nze yamugamba azimbe ye yerabidde nti ne mukyala wange twatuula mu kayumba ekawempe ku kitanda aba babiri ne mubuuza ne muteeka miliyoni 4 mu maaso ne mubuuza ku nnyumba n'emmotoka tusooke kola kinaŋŋamba tuzimbe ne mugamba Janati singa mbeera e Uganda ne miliyoni 4 gano nja zikozesa kangende ku kyeyo nzibirize otandike okuzimba dio bye nabeeranga ku live z'akabata n'ensabula bensabudde n'enfunayo 10 ne muwa nga we namuwa sente zonna era kyekyandeetera omuwasa mu byonna bye mwagamba mbu simanya tazaala talifuna mwana byonna saabiraba nze namulabamu amazima nga we namuwa sente omwana nasanga ennyumba ng'agimaze ku myaka gye emito mwetaavu teri muwala tayagala sente deshi buli mukazi yenna aba ayagala sente naye ku myaka gy'emito namwewuunya nnyo okulaba nga azimbye ekizimbe n'enkisangawo ng'ate tewali wadde nusu 10 kyanzibye era ne message zonna n'azindaga ne tubalirira wallahi ng'omwana teyanziba wadde nusu 10 ne ngamba kati tunoonya abakazi abalungi tunoonya abakazi abategeera kati wendeko ono ngende nani kwesitula nno gende ewaabwe muno na lwa mazima ge yandaga nze omukazi oba mubi oba mukadde ebyo byonna bye mwamuvuma mugamba yandoga nze kyennoonya mu mukazi gaba mazima desha abasajja tumanyi okubalira sente mu ttooyi abasajja tumanyi okubalira sente mu zisitoowa naye nga kyekituleetera ekyo bukumpanya bw'abakazi omukazi ne waaba anyirira atya ng'alimu engalo omukazi ne waaba alina akabina nga talina mazima oyo oba owasiza kisassalala kiba kisassalala kakati nno bwe tutyo bwe twatambula naye ne ndaba nga alina amazima mbaliridde oluzzi alusimye nga weeruli oba n'oluzzi ndukulageko kandukulage Salima bwino omuwulira bulungi ogamba otya mwana ky'omuto binaakola bino ebintu eby'ekintu ekikulu byonna n'obisangawo eno pampu yiyo byonna nga yabikola byonna kati oli ye n'aveeri n'agamba nti Rama by the way we had your dream lindako kuba gundi yange ewali we ngenda yeebula kakati oyo nakyala najja n'agamba Rama nze yazimbira ki nze yazimbira Rama ennyumba deshi sinze yagamba nti mama Fina yampa tanka Salima ye yajimpa tanka 15,000 eri waggulu wali mama Fina yagikwata n'agimpa nanga Rama
Era ninga mama fina kampadde tanka nange kangaba amazigo olwokutaano nga gabwerere to appreciate era kyenkola era nakyogera dda kuva wano kati oyo byavaayo n'agamba Rama nze yamuzimbira igwe sisobola kusiima nina kusiima mukyala wange sisobola kusiima ndeka nti okusiima mukyala wange ali ewaka akoze buli kimu ng'abikola n'amazima nsiime gwe yampa ssente nga toyagala kunziba olaba kijja ndeka okusiima jjana ati mbu munnange weebale byonna byonkoledde nsiime gwe ng'ate wali oyagala na kunziba kuye nga ng'oŋŋamba mugobe n'ewaka yagamba omugobe ndayira ntya Mukama Katonda n'omwana we okwagala okujja wano ng'ayagala jjana ati aveewo ssebe kati gwe oyinza okumpita omusiro oyinza okumpita atategeera nti Rama sisiima naye ate Rama siri kikula kya musajja gw'osobola kugamba nti goba mukazi wo mugobe byonna bye tuyisemu ne bye tukoze sisobola ogenza okundaba nga ndi ne mukyala wange Salima, move on. Move on. I'm married. Move on. I'm married. Onangambye ensonga lwaki tobivaako ekibi kikulumiriza. Teri kibi kinnumiriza. Kuba Salima yankwana. Yawula omuntu eyankwana ne mugamba nti this is my wife. Awo kinnumiriza ki. Nze kinnuma ku nneesibako nga nnina omukazi. Nze amwesibako. Peha. Musasule kuki. Chicha manja yampolawa. Aipeha. Anenye Katonda yantonda nti ndi mulungi nnyo yanneegwanyiza. Bahada audhu billahi minash shaitani rajim wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Allah ngalagira okuliisa bamulekwa abatalina nze nali masikini wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Allah agamba ndisiima abaliisa bamasikini ne bamulekwa n'abatalina nze nali masikini wabula yebaze bwebaza Allah obane nye bunenya Allah kuba Allah tugaba ba'udhu billahi minash shaitani rajim ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adarak. Allah yantonda nga ndi mulungi nina obumu obulungi nina otulevu manyi omugaso gwatwo nina kakuba akaviri kyekyo ndaba akaba laba ka dental formula alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adarak. Nantonda nga ndi muvubuka omulungi nanteekamu ebirungo byonna mpoma fi ayi surati ma sha'a rakabak. Bwati Mukama Katonda bwe yayagala okuntonda nfaanane nenya Katonda yantonda nga nnyirira nonnyimirako n'okwata ssente n'ozimpa tonnenya nze sinze yeetonda. Lwaki tewaziwa kakono? Nze ndi mulema n'ozimma abalema ozireetere enzo omulamba atalina walema wali oyina bibalo byonze si musango gwange okubanga nnyirira. Kino kibalaga abaana ab'obuwala nze nagamba banvumira bwereredde kirwama kiyuwa endusu kirama kimawube kumbe mumpa ssente ebbali mbaagale. Teriyo mukazi akuvuma nga takwegomba bulijjo si kibagamba ekyo kirwama sisobola kyagala. Kati lwaki ku bavubuka abali ku TikTok abanyirira balabiko bulungi lwaki wali ompa miliyoni 3 munneegwanyiza ate munneevumya oli n'abeerawo nga kimuluma agamba Rama singa mufuna mba mmaze najja ebbali n'akuteekamu n'essente kyokka wajja wano n'akwevumya. Kati mukirabye nti ndi wakabi nnyo era ku TikTok yenzo mu ku bavubuka abasinga obulungi. Mbulira ye yali akubye gwe bali sikkuba mbulira yo gwe bali bakwanye ne miliyoni 3 wano ku app mungambe gwe ngamba nti gundi bamukwana ne miliyoni 3. Ndi mulungi bulijjo munvuma nga temukimanyi nti ndi mulungi era mu basajja bonna wano waliwo ba aviator
waliwo ba balista timo, waliwo ba kasenene, waliwo abavubuka abanyirira beegesa, waliwo ba henule, mulimu n'abeetega mabaala ne bateekako lipugulosi bano ba piano session ne basala n'obukoowe nga beetega bonna n'otabalaba n'olaba nze Rama. Wali onkwana kati gwe ngamba otya nti Rama weebaze Salima mbwoba muddize ssente ze yazimpa zibiridde. Yali ankwana. Musango gwange okunyirira bwe nti yali ankwana. Bavairota weebali, basheirota weebali, baliri pazo weebali, yali ankwana. Onangambye oli mufere, obulungi bwange siferera mu bantu, ate nze ndi mufere kinga wandaba ne mukazi wange ate nompa ssente ng'ongamba mugobe. Kibba basajja, yali anziba. Ye kennyini yansanga ne mukyala wange n'amulaba nti Janati waali n'angamba mbulira magoba Janati sebo nampa miliyoni 8 ate weebaze ye lwaki saazi bezo n'akwata miliyoni 8 mbu ngende ngule TV ya Hisense 7527 enerina ekifaananyi ngule ne hard disk nteekeko kokomeroni nteekemu n'ekitanda ekinene nnyo banze mukazi wange addewa wabula Salima wali omanyiira sebo mbuntekemu 75 inches nampa miliyoni 8 nazimuddiza mbunkwate Janati mugobe mu nyumba mbuntekemu omwana we mbunzire Uganda ng'akoze pulani mbuntandiko beera n'omwana we naye atusange tutambuze ffenna obulamu saagaana. Lwaki wali onnyanjula ewa maama wo nga boyfriend wo? Maama wo tali ku mazzi? Tapangisa maato ganene ag'ebibaawo ge babakiramu ebyennyanja? Muganda wo si ye Amina? Amina yali tanneeyisa muula? Amina? Muganda wo Amina tomumanyi? Ng'onnyanjuddeyo mu famire yo nga boyfriend wo ne bakubuuza omuvubuka gw'ogamba nti boyfriend wo nga tulaba apostinga omukazi omulala. Gwe kennyini ne weebuzaabuza. Nga babikubuuza toddamu kyokka wakimanya nti nina omukazi n'onnyanjula ewa maama wo. Kye kyakuvumiza ne maama wa Janati. Kuba wayagala nsembeze baganda bo famire ngisembeze. Salima Kabata ye ngenda musiima kuba ye Kabata ne nawulidde agamba Rama ebyonna byonna wabikola wendi Kabata sikulinaako buzibu. Ate by the way kanjogere ne Kabata sikulinaako buzibu. Nganzo omuntu nanyiga ku kye wakola. Era nawulidde ku live ekiro nga bagamba Rama ku bintu byonna Kabata ku bintu byonna byokoledde Rama. Kabata, I do appreciate ora friendship gye twalina wakati waffe. Naye waliwo ebyakolebwanga nze bye nali saagala ng'omuntu. Ate we nabyogerako n'onyiga and you blocked me, which is okay, but you I will always respect you. Chovola Kabata mugamba unawulidde waliwo ekibize ekyagambye mbu Rama yavuma Kabata nali muvumye eki. Deshi nali nvumiddeko wano Kabata totya sinoonya sympathy yogera nti ye oba ne tomuvumanga ko toyatulanga ko linnya lyo wano. Bannanga aba comment nali nvumye Kabata. Kati wemba era nawulidde yagamba ku live ya Kabata era Rama nga we yavuma Kabata nga yakuyamba bwento bwenvuma okakaza bwento bwenvuma nagamba nga Kabata byokola sibisiimye lwakuba mwe temumanyi nkolagana y'abantu. Nagamba Kabata ekyokukwata Janati n'omuteeka mu green screen ne bamuvuma. Gwenga mukwano gwange tolina kukikola leka omulala akikole. Awo mba nvumye? Temwayagala mazima. Ekyo kivumo. Era ne mugamba nange mmanyi mukazi wo. Mba nvumye? Naye ate kyewuunyisa mukazi we simuteekangayo. Wallahi singa nali mubi nandi mutaddeyo. Lyebbanga lyonna lye mbadde neewala Malibu singa namulumba dda. Nno kyewuunyisa Malibu nina n'obwererewe akubilla. Goloza lwaki yavumye Jasa ekiro ku live nina n'obwerere bwa Malibu ne Jasa abulina.
nga bamusokola buddola mu busolo bana aba Nigeria naye yo Malibu nze samuvuma namuwoninganga goloza nalimba gambia konti Malibu malaya tubadde nga twevume ebbanga lyonna nga mugamba waggwamu oli mwavu nga bye bivumo bye muvuma kati kuluno lwaki ogamba Rama munno musonyiwo muyingidde nnyo kye bayita okuvuma era na kino n'ekibagamba nti Kabata simuvumangako nga we nawoninga Malibu ne Kabata we na complaininganga ni Salima nali simuvuma kyewunyisa n'okubanga muyise na kati malaya bulijjo sikimuyitangako nali sikimuyitangako era nzijukira wagambanga n'ogamba Salima saagala kuvuma saagala kuvuma nze mbijjukira byonna ng'obyogerera wano kati nze mumpitirawo omubi yetenyini nalinnya ku live n'agamba Lozeti mwayamba oyo Rama era Rama n'abavuma mbu n'avuma Mama Fina nali muvumye ddi njagala oyogere nti Rama wavuma Mama Fina ABCD nakimanya nokimanya nakubira Lozeti n'abaka ebigambo bye yayogera n'abigamba Lozeti nali nvumye ku Mama Fina wano gwe omanyi wenvuma gwe era n'agamba mbu nga nkonjere wa Lozeti oba Lozeti yanyiiga naye yamanyi nze wembanga ndi ku mazima seetonda n'agamba Lozeti ebigambo n'amunoonya n'amukubira amasimu waliwo ne mugagga wange omu imagine we twayogeranga ebbali ngancomplaininga naye kennyini n'atambuza ebigambo sijja byogera mugagga wange omu yali mukwano gwange kyekyo kye mbagamba abantu abamu tubasembeza ne tubeera nammwe ne tutabaatulira naye nga tubamanyi wevaayo okwatula nga ndaba kisuse n'ogamba Rama mubi era we twakubanga amasimu ne twegeyageyamu we yabikwata n'abizzaayo ngaye wabizzaayo nange nali njagala okwate bye waŋŋamba kuba gwe wateekayo ate bye twayogera ate gwe bye wayogera n'otabyogera ng'ogenda obizunza nembireka no n'agamba mbonga we navuma Mama Fina we mbawa muvuma we ntyo wenvuma ngali ku live n'agamba Lozeti oyo Rama yabavuma naye mwakirabirira buli kimu mwakimuwa naye temwamusiima wamma Lozeti nze nsiima byonna bye mwampa naye gwe oba owulira ng'ebigambo bye bakugambye ku mutima nti byebyo kituufu era munkyawe naye woba owulira nga Rama sirina kigambo kyenfulumya ku mmwe balimba ngazi omuntu neemulugunya kubamba nina real love eri mmwe ne ngamba bano bantu bange kanjogere ekinnuma nemekukuta ntuuka kukuta nakwogera ng'era nina ekinnuma kyenjogedde ne Lozeti Rama yavuma Mama Fina kyekyokulwanisa kye bakozesa nti Rama yavuma Mama Fina namuvumawa namuvumawa era abo bennyini nga be babitambuza Kabata yennyini mbu navuma Kabata wemba wakuvuma Kabata si bwento bye nayogera si bwento bwenvuma but I respect him olw'enkolagana gye twalinawo nti nigwomanyi lwaki simuvuma nze obutakuvuma kiba kitiibwa kyemba nkuwadde cause he made a mistake before ne mugamu n'ekyo sikyagala n'akiddamu gwomanyi omuntu okwata mukazi wo n'amuteeka emabega ne batandika omuvuma that is what I complained ne bagamba mbu nvumye Kabata naye nga wonna era n'ambulookinga naye nga ate kye nali mugamba kyali kituufu woba omanyi nti oli mukwano gwange nga tukolagana respect my opinion nange mpe respect opinion yo ina byotayagala nange nina byessaagala ekyo kye kitufuula okuba ab'emikwano naye ate gwe wokola byessaagala ng'ate nze nkola byoyagala then awo tewaba mukwano era oba mutuufu okumbulookinga but Kabata simuvumangako ate seetonda ate simutya wabula njogera ekituufu ensonga lwaki sisobola kera kumacha muvumanga wenvuma balala Kabata twali tukolaganyeeko mu mbeera yonna twali tuyambaganyeeko buli omu yali apushinze ku munne ate mmwe abagamba mbu Kabata yayamba Rama ewa Kabata saagenda nga masiikiini kyonna kye najja ewa Kabata mwebaza olwa platform naye nakikolerera
Yensonga lwaki mwenna abagendayo era rama nsigala ndi wanjawulo. Bye nakolerangayo vibe gye nateekangayo ne entertainment gye nateekawo sound ze natambulizaayo. Nsigala ndi wanjawulo era ekyo ekyali ekyenjawulo munze. Yensonga lwaki bampanga ssente. Yenze muntu eyabeeranga ku live n'ensesa abantu. Okuva wentandise live paka kuggwako. Nga ntandika live okuva ssaawa 2-3 nenjivaako ssaawa 4 ez'okumakya lunaku lulamba nga ndi ku live. Abantu ne banjagala. Abantu ne bampa ssente. Era singa natuulangako n'ensirika sandifunyeeyo bintu. Ono agambye livu Kabaata police gw'onoonya kuzina. Ate mu kuzina onoonya kuwasa na kulabirira nze neerabirira ate ne gwendya. Ki? Nze njugira mazima. Nabeerawo nenvuma abasiyazi. Bannayuganda ne bansima ne baŋŋamba Rama olwanisiza abasiyazi katukuwe ku ssente. Nabeerawo nendeeta vibe nenkolera abantu byonna naŋŋambye pe Salima ennyumba ya Janaati. Teri wadde nusu eki? Wadde omunwe gw'ennusu. Leero muli ku mulalu. Bino bye mukanga mbu gwendi nze ndi mubbi. Bye mukanga bana ba TikTok ne batya nze kati nze nswala nze siswala nswaza buswaza sina na gwenswalira. Bye mukanga Lama JB CEO Mirembe Ensambya nze Lama babinkola ndi mubbi. Salima na mubba. Namufera laavu yampa ssente yali musiru muzaako ki. Mumanje mwe namba vume mulinga n'amazina mubba nazirya. Ate nsasule bavumi mbu mugende mu nnwaniro lutalo lwa Salima nkaabira mubikira atanfiiridde mu ngalo nnwana z'abalala olwange lunneme namubba sirina gwe ngenda wawadde 10 ampolereze wendi okwewolereza namubba. Era ze nandisasudde abala ngenda zigula mu KFC nfuna amaanyi agalulwana namubba Salima namubba. Nyumu nakola video eziwera omutwalo gumu namubba. Ojja sasula sebo sijja. Kati senga bino bigudde ku bano ba Mirembe. Singa bigudde ku bano ba Jebbi. Tunoonyeyo ba TikTok abatulwanireko luno olutalo. Nze olwange ndwerwanira. Sesabira kibi kijje wange nze deshe omukazi wange ne walikeera n'anoba. Siri sasula bloga kumpolereza. Era ndigamba agenze. Kati mwagala ki? Mbwa tumesenga asidi mpolerezaako, deshi mpolerezaako jasi nwanira kera wagenda agenze. Kati mwagala kinga mpaso omulala ate kibi siri musajja. Kati atembo mpite wala bannange deshi muwolereze mbu yali mubi nnyo nze mubi agenze namuyisa bubi agenze era waligenda ndiba mukubye ndiba muvumye aliba agenze mpisa zange mbi kati kyekirala era mba nabikola tompufuula mulungi mbu yayagala nnyo omukazi aliba agenze era ndi ready nabeetegekera dda nze temugenda kummanyira ebyo bye mumanyira ba Mirembe mu Mirembe wali weeyisa bubi nze waliba agenze nze mubi zali bamukuba mutulugunya muvuma muyisa bubi nemmere nji mummane ku firiji kuliko kufulu ebyo mbibagamba mubyogeranga. Pesa lima 30M nagano muzina sijja gamba kimu muzine mwakuleke kyayagala tayagala sente ayagala mukira naye ŋŋaanyi wegubanga musango mujje mukwate olujegere musibe ku mukira gwange muntwale nabweru ku kooti muguwa waabire kuba gwe yali yeegombye ate sinze kuba nze teyayagala nze yayagala byamumpale kati omubanga munyiize nnyo mujje munkwata amanege munsibeko mu bitwale mu kooti sigenda kumuzina
tayagala sente ayagala mwebakako mujje mugayole mugasibeko mugatwale ewo mulamuzi muganze nze sirina buzibu wabula obuzibu buli ku bitundu bya kyama bye yayagala kati mujje mu arrestinge ebitundu by'ekyama bye yasasuliranga sente kuba bye yayagala nze sirina buzibu mujje mukwate bitundu bya kyama mu bitwale nabweru ku kooti n'akapama extra omunyo nagwo mugutwaliremu munyo bidde mukira mu bitwale ewo mulamuzi babisalira omusango babyebakaluzira nenga byajjanati anajja n'abyeyimirira nze sirina buzibu sinze yamubba oli tayagala sente kyayagala akimanyi ku mutima teriyo mukazi ayinza gamba munjagala kunkola mumubuuza oyagala sente nedda mumubuuza kiki oyagala takyogera kuba kimuli ku mutima kya butonde mu bakazi teri mukazi agamba mbunze njagala kunneebakako kyayagala kirala tayagala kukyogera kuba wanakyogera jjakka abasali